Eno video njagala mugintambulize etuuke ku mwami wange omulungi gwe bayita Ibula. Twesuubiza nga nva Uganda nti ngenda kukola era ngenda mala emyaka 4 ndyoke nkomewo. Naye nakamala emyaka 3 gyokka, emyaka 3 naye ogenza obwasizza omukazi omulala. Kusuubiza nti sente zenkola ngenda kudda tulabe nga twezimba. Sigamba nti no ba sente nzirya, ngenda kudda twezimbe. N'ogenza owasizza omukyala Kyamimu, omukyala omusoga gwe bayita Kyamimu, mumanyi bulungi nnyo. N'abaami baffe kiki kye mwagala ku bakyala abo abasoga? N'abasoga ki mwagala ku basajja baffe? Mututwalidde abasajja bonna mubamazeeyo. Mwami wange Ibula, nkomawo. Kyamimu mwesonyu. Ngenda kutandika n'amawulire gaakubika era nga mbika omukyala amanyiddwa nga Nabirye Christina Yesegwe amumanye oba ng'omanyi famire ye gena maaso okuba ng'ate obategezaako bunnambiro. Kigambibwa nti ono yatwalibwa mu ggwanga erya Qatar era nga agenti yamutwala okuba ng'ate akola mu World Cup wabula nga yatuuka eyo ebintu ne bitaba nga bwe yali asuubira. Baali bamusuubiza okukola mu World Cup wabula nga mu mwaka guno gutandika mu January bw'atyo yasalawo okuba ng'ate ayiiya buto oba batetenkanya buto n'afuna agent omulala yamusuubiza okumujja Qatar mutwale Saudi akole mu kiyumba. Ekintu ekyakolebwa omukyalo ono yayingira ekiyumba wabula nga abadde tannamala mu bbanga ddene. Kigambibwa nti okwosegulo yaluwalamu awo katono bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro erimanyiddwa nga King Fahad Hospital erisangibwa mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia era ng'ono gye yafiiridde ku ssaawa z'abadde nga 5 ez'ekiro. Kaakati nno famire ye enoonyezebwa basobole okuba nga munange bakola ku nteekateeka ez'okuzza omubiri gw'omugenzi. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kupijjira news anko omulungi omwagalwa kwoli agyekomeddeko bwe nti nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyini kansubire nti wafunye ekiro ekirungi ofunye amakya amalungi kansubire nti oli bulungi okutwaliza wamu. Emabegako awo nabatuusaako akatambi ka maama ne taata bali bagenda maaso okuba nga ate balaajanira muwala waabwe eyafiira mu Saudi Arabia eyali amanyiddwa nga Brenda nga bano baali basaba omubiri gwe at least guddizibwe waka abeere nga awummuzibwa mirembe. Bwe kityo kyakolebwa era nga Brenda yaziikibwa gye buvuddeko awo wabula nga olunaku lwaliro njagala okutwala omukisa guno okuba nga nsiima yesa ttiimu y'aba tiktokers mulaze machuwa mwe bali nnyo mwe baliri ddala era nga bano bakulemberwamu mukyala amanyiddwa nga Queen J y'omu ku abo abali ku ground ng'omwana ono agenda maaso okuba nga ate aziikibwa wabula nga ekyamaanyi kye bakoledde ddala kwe kuba nti munange emirimu gye yaleka emabega basazeewo okuba nga ate bagikwasaganya nga bayita mu ngeri y'okuba nga basunda akasimbi. Ekintu ekifaananako bwe kityo omukyalo yali yaleka ennyumba gye yali yasuubiza bakadde be nga tennaggwa bambi ba tiktokers basazeewo okuba nga ate bakola ki bagiggala n'okola ebintu ebirala ebyefaananyizaako bwe bityo eby'omutima omulungi. Keep the spirit going. Thank you so much. Yo muvubuka abadde yeeyamba ku mayumba g'abantu ng'ono tagenda mu kabuyonjo bw'ati akwatiddwa n'aswazibwa era nga abuze kata okuliisibwa amazambi ge. Abakukubo tero tunule eno naawe sebo sebagamye okupame jama bigo mu nsawo gakwate mu ngalo jama zigo mu nsawo gakwate mu ngalo nja kukuba pati gwe mazi omanyi jama amazigo gaje mu nsawo mango gateko mu ngalo alakambe kupama mutu gakwate mu ngalo gaje mu kasawo mango gajemu mutu manyira ekisiru muja kutupamira pamira eno byekisiru gakwate mu ngalo amazigo nganjola beni okulabika nga abantu wabeera wayonjo gakwate mu ngalo ngankula totumanyira muvuko mudongo bananga ngoja kwata gasige mu ngalo tomanyira gasige mu ngalo gasige mu ado yagera manyu gasige mu engalo zo bizikozese totusulirawo zikozese okakwata mu bulungi sigasulawo alije mugenda okumanya okujanga okupamira no buli lucha. Omukyala Babi Kyagulanyi Ttungu ng'ayita mu kibiina kye kya Caring Hearts Uganda bw'atyo yeeyongeddeyo n'omulimu gwe era nga yatuuseeko mu disitulikiti ey'e Bundibugyo gy'alambulidde amasomero agawerako ddala 20 ngono agenda maaso okuba nga ate agaba scholastic materials omuli ensawo, ebitabo, peeni, pencils wamu ne pads eri abaana ab'obuwala era ngono takomye kubanga abawa bintu bino byokka wabula nga atuuza enkiiko mu baana bano n'abaako ebigambo ebirungi by'abagamba ebiyinza
okubanga ate bija mu myaka gyabwe. Webale nnyo webalire ddala omulimu ogwo ogugenda maaso okubanga ate okwasaganya eruyeyo. Mu bbanga tunonyerise mabega pharmacy gaggadde era nga nannyini yo tannategeerekeka yaggulwawo awo emulago era nga eriko entrance eyingira mu Mulago Hospital. Kakati nayo omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo bw'atyo n'ayogera ku pharmacy eno n'abategeeza nti bwe mukeera ku makya ne babagamba nti mu Mulago Main Hospital oba Referral Hospital temuli mu ddwaliro mukitegeere butegeezi nti waliwo abagenda mu maaso okubanga ate baganyirwamu mu mbeera eno. Jjukira nti Mulago Hospital ddwaliro lya gavumenti era nga abantu basuubira okubanga bafuna eddagala ly'obwereere naye nga bangi bagenda ne bagamba nti tewali ddagala ate ne babeera nga baba recommendinga ku pharmacies ez'enjawulo nti munange olina kino ekirwadde ne kino naye egenda ku pharmacy bweti ne bweti obeere nga ogula eddagala yet they are supposed okubanga ate bazuula obulwadde obaluma babawe n'eddagala eryaki ery'obwereere. Fact being it's a government hospital. Kakati no ye Kyagulanyi abagambye nti temwebuuza ddagala eryo giriraga babaga nti teri ddagala liggwera mugano amapharmacy ge bagamba nti gaaki gali private kati naga imagine ne bazimba pharmacy ennene bweti nannyini tetunnamutegeera ate ne bagiteekera ddala ku mulyango gwaki gwa Mulago. Okitegeera ekintu ekyo bw'atyo n'ategeeza bannayuganda mwenna nti abantu bano bagenda mu maaso okubanga bakola ki basitookinga eddagala eryandibadde mu ddwaliro ne bayiteeka mu pharmacies zaabwe bo ne bagenda maaso okubanga ate balitunda bafunemu ensimbi naye nga nannyini ddwaliro lino nannyini pharmacy eno tanaba kubanga atakola ki ategeerekeka. Ye omukulu amanyiddwa nga Jamaica byamunoonekera omukulu n'abasinga obungi mutegeera ddala bulungi nga muyimbi ate nga muwandiisi wa nnyimba Nakinku. Yes, omukulu ono yava mu mbeera era nga ku mulundi guno kyawaseninze bangi bagamba nti akozesa ku sada era nga lirikola kiri eri mutabula weewaawo abatuuseko ku ground abavuddeyo n'amawulire okuva mu bakumi abamukuuma nti munange Jamaica likyambu tali ku njaga wabula aliko ebyekika oba aliko lubaale eyeetaga okuba nga atereezebwa y'ensonga lwaki atabukatabuka era ng'ono yasangiddwa nga mwanattu n'okusula kati asula bweru ayina entaana z'agenda asimasima kwegamba akola ebintuntu ebitali mu mbeera ya buntu wabula nga ye omukulu amanyiddwa nga Cute Kaye ku mbeera eno yavudde n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza abo bonna abamuli okumpi n'abali ready okuba nga bamuwa obuyambi nti omukulu oyo ataliiko mpewo wabula eyo njaye yeekola ki yemulabisa byonna byonna byalaba oba yemukozesa ebyo byakola era nga yeetaaga obuyambi obw'amangu ddala n'abategeeza nti mutwale mu rehab wabula making sure waba agenzeyo amaleyo emyezi egiwera ddala 6 ate bw'avaayo mugende mu maaso okwongera omukyusiza ku bulamu for example okumusengula wabadde asula si bwe bamumuziza kubanga ajja kusigala nga ate abantu abali be yali akolagana nabo nga ayita mu mbeera y'okunywa enjaga ate abasisinkana so yeetaaga n'akyusibwa environment buli kimu alabe nga kipya gyali n'okuba nga abuulirirwa ajja kuba nga akola ki aterera mu layini so ekituufu awo sofa kikyatusobedde babeera nabo bagamba nti mpewo za kika ate abalala abaali bayise mu mbeera efaanako bw'etyo nga Cute Kaye bagamba nti eryo sada ate agakagwawo ge g'omukyala amanyiddwa nga Nakangobi Jennifer Fulufiga nga kigambibwa nti ono agobeddwa ku Salt FM ffenna gye tumanyi obulungi ey'omukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bugingo. Yes, batugambye mu mukyalo ne bamuwumuzza jjukira nti yali yakaweebwa omulimu ebbanga sidde nnyo liringa mu mwezi gumu awo n'ekitundu emabega kaawo naye nga ne mwennyini abadde nga akyogera emisana ng'aga nti nze ne bangoba okitegeera anyways gegagaliwo nti akoze ki agobeddwa olw'okuba nti akozesa bubi TV yaki y'ekkanisa ayogererako ebigambo biri byennyini ebinene kwegamba n'ebintu ebirala byefaananyizaako ebityo naye nga mukadde ke kamu omukulu amanyiddwa nga Charles Senkubuge bw'atyo naye anenyezeddwa aba social media in-laws olw'ebyo byagenda mu maaso okuba nga ate akwasaganyiza ku TV eno yennyini yavayo aba gye buvuddeko awo baatudde mu programu nga bagenda mu maaso okuba nga boogera kwani ku Zari ne Shakibo emikolo egyali gyakaggwa era ng'engeri gye bagenda mu maaso okuba nga ate bakikwasaganyamu abamu tebasanyuka oba tebasiima obubaka bwe buti bwe buli. Ate waffe Charles James Senkubuge Mukama yeebazibwe naye obunnanfuusi bwe muwangaaliramu buliko maddi. Olwaleero Zari yakutte boyfriend we ne bagenda ne bakola omukolo ku mukutu gwammwe muvuddeyo ne mugamba nti Zari n'omuninkini we baakoze omukolo. Levikisoni ne Desire Luzinda baakola omukolo bwe baavaayo temwasobola kugamba nti Levikisoni ne muninkini we baakoze omukolo lwaki nti Bugingo ye mente wa Levikisoni
okiwulira mukamawo mwami Bugingo eyamala ebbanga ng'avumirira amawoteri n'amabaala nti bifo bya sitaani bwe yagenda okukola embaga teyagikolera mu kereziya yagikolera mu bifo bye yavumiriranga era n'atugamba nti ekisinga okututawaanya nti bwe tuva mu kereziya tugenda eri mu mabaala ye gye yatwala embaga ate bwe yavaayo temwasobola kugamba nti mwami Bugingo agenze n'omuninkiniwe yali akola mu bbaala kati yagenda okumusula mu kifuba okugamba amubikka abugume okiwulira olunaavaawo ng'ayimirira ku kituuti ng'akangabala ng'abuulira amazambi g'enjiri nti ffe tubuulira enjiri ezzaamu amaanyi kyokka ng'eno ku mukutu gwammwe muli mu kuvvoola eno embeera bweti ey'okuwangaala bweti taata waffe Charles James Senkubuge erikoma ddi aba trendings yes okuva weekend we yatandika ya Susan Makula n'omukulu amanyiddwa nga Aloysius Bugingo wabulanga kino kyava ku katambi kebagina maaso kubanga ate batemamu oba bata nga Susan agezako kubanga awo omusumba obujulizi era nga obujulizi bwe bwali nti yalina ex-we ex buli kimu kye yamuwa oba kye yali amuwadde mu bulamu naddala ebintu ebyo binene okugeza emmotoka ettaka ebyefaananyizako ebityo era nga ddala ex yali yabimuwagamba nti bwe bayawukana yabikwata nakola ki n'abizaayo wabulanga abaana Namboz's voice bagambye nti alimba talina kye yazzaayo era nga abamu bagambye nti yonna agezaako kubanga akola ki akwata bwongo bwa pasita naye alowooze nti bwe banaaba baawukanye singa bagendera ddala mu maaso n'ebintu n'obufumbo bwabwe nti naye ajja kumuddiza ki ebyobugagga bingi ebyayogeddwawo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Uncle Ben ngono yabadde awo olugambo era nga akyawera ddala olugambo ku kapa eyo wadde nga ebyogerwa oba byayogera bagenda maaso kubanga ate babiwakanya omukulu ono yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ayanukula bonna abamugamba nti alina olugambo oba abamulimirira nti alina olugambo naye kati mwe abagenda banjogerera mbu nno nina olugambo mbu ŋŋenda njaba ebyama by'abantu bamikwano njagala tusome oba tuyigemu ekintu kimu ku bantu bonna abakakuteresa ebyama byabwe bakakusasula school fees mirundi emeka bakakuwa lenti wa mirundi emeka gwe n'otuuka ng'olinga omwetisi w'emigugu mu butale n'ogenda tukulaba kukogga kumba okogga okwetika g'amagaabendi gakumazeeko emirembe neweetika ekyono neweetika ekyoli neweetika ekyono neweetika ekyoli kweganga ofuse World Bank of Security. But guys, to be very proof, no, very straight, to be no bulambulukufu. Really, no gama chikaze chochino lugambo, chechitambuzo lugambo lwakuno, chibijjawa. Lwaki gogendo bimansa. Abantu abamu ine simu smartphone, muteka mu patana, ne mukweka ebyama ebiri mu simu. Kyokka ebyama ebiri mu simu ne mubijjamu ne mubiteeka ku bimwa byammwe ne mugenda nga mubimansa buli omuntu n'obanga ne patano oba pini gye wateeka ekisumuzo kye wateeka ku simu yo nga kyakufiira bwereere. Lwaki oteeka ekisumuluzo mu simu yo ng'olwedde ebiri mu simu wabibuulira dda abantu? Ebyaffe tubabuulira bimeka? Waliwo yali akitegeddeko nti nabbako esibanga nekoze ku lugalo. Mwana manyiddwa nga Prem Asimwe bwatyo yalesa ba Galaxy FM mwana tunga batuluku kamaziga oluvanyuma lwanga ate abasulamu amawulire nti agenda kwabulira oluvanyuma lw'emyaka egiwerako ddala nga 10 ku 11 awo ng'akakalabiza ku radio eyo yasazeewo kubanga ate akita era nga yabasibudde mu butongole olunaku olw'eggulo. Ate mwana mulenzi amanyiddwa nga Victor Rosa kijjukirwa bulungi nnyo nti ono yavaayo n'ategeeza nga oluyimba lwa Vinko olupya olumanyiddwa nga Bailando bwe rutanyumye ye mbu lyrics za kitonnyoba nnafu nnyo yeetaaga okwongerako wabula Vinka bwe bamubuuziza about that yategeezezza nti first of all Victor Rose yani nga simumanyi simutegera ate nga ye mwana muwala Patricia waliwo tweet yagenze maaso kubanga ate etambula nga alaga nti ali ku simu waggulu awo nga bataddeko caption egamba
Currently learning how to love broke guys. Naye banaye it's a long process. Nti munange mukasera kanongezako kubanga njiga nsoma butya wenyizo okwagala omusajja omwavu naye processing mpanvu wabulanga omukyalo no treat ono rwamutuseko yagenze maso kubanga ategezegwa nti banange that is a fake account sinaba kubanga nkolako tweet efanana bwetyo atenga ye Mathake yagenze maso kubanga ategeza abantu nti muyinza okubeerawo nga muloza muyine mikwano naye nga temulina nagamba nti waliwo abantu bobeera nabo ng'akutwala mu bbala n'akugulira bbiya yenna gw'oyagala n'onywa n'ogangayira eri nga takusabye wadde 10 yagula cupa ku cupa naye omuntu oyo kera ku makya omugezese omugeti munange nina ekizibu bwekiti ndi mulwadde omwana wange DC omugambe ku bizibu ebitegerekeka ebitali just kunywa bunywi mwenge ntyo jalaba omuntu oyo wakola ki bwe yesuulirayo gwa nagamba tajja kuyamba wojja okumanyira nti tolina mukwano kubanga omukwano wa namadala ayimirira naawe mu buli mbeera so si kubanga ayimirira naawe side yeri mu byekitamivu ate ng'eno mu byobulamu wana tutakola ki tayimirira naawe. Spice Diana oluvanyuma lw'okubanga ate munange agende wa muhozi yes banji beyongedde okubanga munange bamukyabwanga bamuyita Nalumansi era nga ne show gyayine Dubai ne Carolina Ntongo bongedde okumusimogolamu ebituli bagamba nti tetukwagala wano tugenda kukulagirako bwerere wabulanga yavudde nagira maso kubanga ate abategeeza nti bambi ebintu bino muleme kubanga ate mbitwala so personal first of all sikiranga ko kumakya nembagamba nti nze ndi wa NRM oba nze ndi wachi wa NUP kyakubiri kucho nze eno ye business yange mwagala nkole ntya nino okukola sente zisigala sente so temwina kunkanga n'ebyo bintu bwati bwe yabategezeza weninwaje naye bwati yayanukudde ku negative energy gye bamuwa eside ewuwe oluvanyuma lw'okwanga ate munange bamuvuma amabeere mbwagabeere tagale gas manyage gayika gakola gatya n'abagamba banange bwemba sigale ganze sina kugaana gwe kulega gagobere n'emirembe jo nza amabeere agange galeke kwegamba yatabuse n'abagamba nti buli omu afe ku kaduka ke ate omukyala Rema Namakula yassa mu interview gye yakoze n'omukyala amanyiddwa nga Ruth Kalibala oba tonnagiraba genda bugenzi ku channel ya Ruth Kalibala ojja kubanga ate ojota buliro bambi yabadde mpanvu mukaawo era nga yasobodde okubanga ate atunyumizaamuko ebitonotono njugira nti ono ye mukyala ateetabye nnyo mu interviews era nga interviews entono nnyo so yasobodde okubanga atutegeezako ku mukwano gwe n'omukyala amanyiddwa nga Namulondo banji bamuyita handbag ye bamuyita kadama we ebintu ebyo Rema agamba nti bimunyiriza ddala kubanga munange yene Namulondo gye bavudde wala Namulondo yamulisako Namulondo yamusasulira ku transport Namulondo amukoledde ebintu bingi so bwabanga atuse waggulu eno lwaki abayerabira Namulondo n'agamba ayina okugenda ne Namulondo buli wagenda kati gwe kiruma noonya omnyanya wetuge ate bwetudda ku side y'omwagalwa ategeezezza nti munange bwe yafuna oyo yamala yatuuka gyalaga kubanga buli kimu kye yali asaba mu mwami almost mukama katonda buli kimu yakola ki yakimuwa era ategeeza nti olulimi lutonzi gwe yogera bwogezi kyoyagala ng'okijja kulo ojja kulaba ng'okola ki ng'okifuna yes Rema Namakula munange yalina omukwano era nga yatutegeezezza nti bw'ofuna omuntu oyo gw'olaba nti butuufu omuntu oyo akwagala ate nga naawe omwagadde oba mwana oba mukwano gwo ne waba mwami oba maama obaani omuntu oyo mwagale n'omutima gutya n'omutima gumu teweeyagazayagazaako byakweyisako kubanga munange wirivu wansi bw'ofa todda bwenkuzaako wano mu ggwanga eri Nigeria omukulu amanyiddwa nga Davido omukyala we ali eyo mu USA yes nga ono yamuzaalamuko omwana asooka naye nga munange this is not official mukyala we tumumanyi nti ye Kyomaya naye nga wenjogere essaawa eno omukyala ate ali lubuto lwakutya lwakubiri okusinza ku mawulire agenda maaso kubanga ate gatambula wabula nga Abanigeria bamukaliridde oluvannyuma kwanga ate bafuna amawulire gano yasa era nga kigambibwa nti Kyoma yatabuseemuko oba yatabukamuko bwatyo n'abanga akola ki anobamuko naye nga abazadde bamugambye nti mwana wange ddayo okole ki ddayo ofumbe ne bamukomyawo ne bamugamba nti ekintu kino gwe wakitandika olina okuba ng'okisigalamu so ne bamuzza naye nga kinajjukira nti ababiri bano baali bakafiirwako omwana Kyoma ne Davido omwana wa bulenzi ebbanga terinawera lya mwaka emabega kaawo so ndowooza agezaako kubanga azaawo omwana bwe oba yafa mu ngeri emu oba endala simanyi naye nga kyekyo ba social media in-laws bali mukalira okuva mu ggwanga
Kale Nigeria ngamuga nti silwa kuba ina sente ate toyina kubanga okola ki onyoma oba oyisaamu mukyalawo amaaso. Mu wiki eno tubaddemu n'abamazaalibwa omukulu gw'amanyiga ddagala Swalieri mu Climax Romantic Entertainment yazaalibwa olunaku lwa yesterday ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Zisa Busolo gwe gw'amanyiga Liam Voice naye yabadde ku lunaku lwa yesterday yabadde birthday boy omukyala amanyiddwa nga Karakasita y'omu kwabo abacelebrating amazaalibwa yesterday era nga ye omukulu amanyiddwa nga Fefe Busi yavudde n'agenda maaso okubanga ate amwagaliza amazaalibwa amalungi n'amugamba nti happy birthday mami Kenga era bw'atyo n'amusabira emikisa mu myaka gye gino emipya gy'agenda okubanga afeesinga mu maaso n'amusabira kubanga awangula buwanguzi wabula nga mu byonna yasabye Mukama Katonda abeere ng'akola ki amwongerayo babebi abalala okitegeera ekintu ekyo. Anyways awongera kubanga ate nvaawo nkulekera omukulu amanyiddwa nga Arthur Kayima ono musembezaayo era ng'alina kusembayo kubanga ensonga ye teriimu ggumba naye olw'okuba tulina okubanga tuba tussaako amawulire mpaawo kyakola nina okubikutuusaako yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate anenya gavumenti ya Uganda okubanga yeesuliddeyo gwe naggamba ku bonga abasiyazi era nga bino yabikoledde UK awo mu kibuga London we yeekalakasiza ne banne abalala. This is how I'm not supposed to live. Uganda is a very beautiful country, beautiful nature, fertile soils, amazing people. We are known for our best hospitality. But this beauty was not made for a certain group of people. It was meant for all of us. And we are missing out on this. We would love to stand here on the streets of London saying that we are proud Ugandans and we are accepted no matter how we are, our nature, our sexual orientation. We are not having that right now, but we deserve it 100%. It is at the position of the Ugandan government to fight for our rights because we deserve them. And we will not stay silent till we gain our rights. We deserve them. So we will not keep quiet because it is the responsibility of the Ugandan government to take care of us no matter what. We have been through a lot. This is the time for us to heal. Shame on Uganda. Shame on the Ugandan parliament. Shame on you. We will always say shame on you. You've got to fight for our rights. We have been through enough. We are already going through enough. We deserve all those rights. For God and my country, bless you all. Shame on Uganda. Shame on Uganda.